po jako akawuwo. Gye buvuddeko twakulaga mawulire ng'abatuuze b'ekikoza mu Mukono Central Division mu munisipaali y'e Mukono b'ekalakasa olw'akasasiro okubasukkako era ng'embeera eno n'okutuusa kati ekyabobbi abakulembeze abakulembera ekibuga ky'e Mukono emitwe wakati mu kusala entoto okulaba nga bayola kasasiro akwatidde ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga ky'e Mukono. Ebimotoka ebingi ebiri wansi, emmotoka zaffe zonna eza kasasiro zimuyoola. Tulina emmotoka ziri nnya ne zonna ziri wansi. Eriwo ng'etambula eri emitesobola kusatisfyinga bannamukono na kibuga kyonna kukijja mu kasasiro. Tetwagoberera physical plan yaffe nga Mukono Central Division. Omukulembeze wa Mukono Central Division Robert Peter Kabanda olunaku olwaleero akeeredde ku nguudo ez'enjawulo okuyola kasasiro nga yambibwako ab'emukago era ng'ono kaweefube ono amutandikidde ku luguudo oludda Nabuti wakati mu kukulumira abakulembeze banne mu munisipaali eno olw'okwesulayo gwa Nagamba ku nsonga ya kasasiro so nga baakola endagaano ne kampuni ya Binzi era ng'eno ye yaweebwa omulimu ogw'okuyola kasasiro mu kibuga kyonna wabula nga abakulembeze ba Central Division tebamanyi bikwata ku ndagaano eno nga bwagenda maaso n'okunyonyola. Ekyo twali tukikkiriza kuba batuleetera abo tugana naye sente ze mugenda osaba abantu nnyingi ne tukkaanya nti omuntu bagende bamusabe ennusu 1,500 mu bisaaniiko bye bamuggyako ewiiki ennamba ng'omwezi omuntu bajja muggyako ennusu 600 abalina ebisaaniiko ebingi babaggyeko ennusu 800 mu mbeera eyo ng'olaba nti omuntu bajja kubanga tebamunyigiriza nnyo naye ekiriwo abantu babajjako ensimbi ezisinga ezo ze baatugamba nti bagenda okubajjako. Ekyokubiri bukyanga mbeerawo ng'omukulembeze wa division nabagamba baleete endagaano gye baakola n'ababins n'endagaano gye baakola n'abasuti parking ne gye buli eno bannaffe aba municipality beesulegwa Nagamba. Kabanda agamba nti ensonga eno yeetabiddwamu ebyobufuzi bingi nga n'abamu ku bakulembeze bakumamu abantu omuliro beekalakase basobola okunafuya obukulembeze bwe. Yeegatiddwamu n'ebyobufuzi nti abantu babawadiriza no era nga babasaba nti mujje twekalakaase tusobole okunafuya Kabanda mu bukulembeze bwe era ekyo kikoleddwa ate ne bamala ne bakoma ne babiŋŋamba nti abakulembeze banno be batukubiriza tujje twekalakaase tuteeke ebisasiro bino ku makubo naye nze abakulembeze mbasonyiye kuba kibamanyi kye bakola. Yamyuka mmeeya w'ekibuga ky'e Mukono Makumbiryamu agamba nti waliwo abantu abayiwa kasasiro mu nguudo olw'okuloosa abalala nti ekibuga ky'e Mukono kikyafu wasinzidde okutegeeza nti Mukono si ky'ekibuga kyokka ekiri mu kasasiro wabula n'ebibuga ebirala wasinzidde okusaba abantu okomya okuyiwa ebisaaniiko mu nguudo kiyambeko n'okukendeeza obubenje. Bakuŋŋaanya kasasiro ng'abantu ne bamuteeka ku mmoloka ne bajja bamuyiwa awantu ate olaba awatali bantu basobola kubeera na kasasiro oyo kakati ogenda n'ogenderera nga okuyiga bizinesi omuntu ajja akuŋŋaanya kasasiro n'ayiwawo tipa namba mu sitinsi n'obuuza nti abantu abali awo emmere eyenkanaawo yavudde wa so nga abantu bakola bukozi ttima bakuŋŋaanya eyo ebisasiro ne bajja ne babiyiwa mu kibuga wakati. Lwekyo twagala okusaba bannamukono tweyise bulungi kubanga Mukono ffenna waffe. Betty Nakasinga yakiikirira Central Division ku lukiiko lwa district era nga ye sipiika w'olukiiko luno ategeeza nti kino kivudde ku busente obutono gavumenti bwewa gavumenti ez'ebitundu okuteekerateekera ebibuga obutakola kimala kusobozesa mbeera eno kubeerawo. Ekyamazima ekibuga kyonna nga kikula kyetaaga ne kibeera ne plan ne tumanya nti kakati wano wa Silaamu tulina okuteekawo laguunu wano tujja kuteekawo bwe tuki toilet bwe tunazemputinga nga olusuwe gye tumutwa enkuba bw'etonnya Mukono akawookayo konna kakyuka kuba buli muntu olwaba afunye omukisa oguta buli kimu kyalina kitambule kigende ne mukoka ate nga si yandibadde embeera entuufu. Kati obukyafu obuli mu Mukono tubunenyeza gavumenti ate n'olukiiko olw'okuntiko. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Tugateko ne sente za kasasiro ebusa tanu zetuweza omwezi kwekuli kasasiro tetujja sasula mpoza